as we are celebrating still omwezi gwa February, theme yaffe ey'omwaka guno ey'omwezi guno omwaka guno eya Valentine ebadde Love a Lifetime Sacrifice. Dagala okusalawo okw'olubeerera. Mbaniriza Sharon Mirembe Sunday ssaawa 4 Delta TV alina kulwokubiri ssaawa 3 ez'okumakya program eneddibwamu ku YouTube. Amwebale nnyo the subscribers, mwebale nnyo mwenna abafollowinga programs zaffe, mwebalire ddala. Njagala okwebaza Canadian Hotel, Malakai Eco Lodge, Focus Construction Company okuba nti mwateekamu nnyo amaanyi okulaba nga event yaffe yali successful. Namwe kapo ezasobola okujja, aboogezi baffe abasobola okujja, thank you so very much. Kansuubire tetwanyumirwa bunyumirwa wabula twayigamu, and we learned nti tulina okuba nga tusalawo ate n'okusalawo okw'olubeerera. Mbaniriza I have a couple. Bano baana bato nagambye before we wind up this month okumalako guno omwezi gwa February, bano abantu balaba they are all stars. Omu media personality akola ku Source TV, omulala muyimbi. They all look good. Naye bamalako batya n'obulamu bwabwe ate nga bafumbo nga beeyagala nga tugenda kunyumyamu basinkana wa bakola kibeekuuma batya kubanga omu mulalu nnyo banaye nange simusobola. Bannange mulalu Dora tosobola omanyize kyasinza okunenzo natuuse nga manyi oba obeera ne bbaawo obeera hambo nawe oyogedde naye nga bw'oyogera naffe hambo kyeki omuntu omukakkamu tugende maaso hani ali hambo ama tugende maaso anyways mbangiriza ladies first tobala nnyo. Hi viewers, tubaniriza nnyo, how are you doing? Mwebale kubeerayo mpola amanyaze Dora Jimenez. Musanyusa okunda. That is her, Dora owefujja. Bana abantu bangi bamwagala. Omuntu wana ye mu nyumba Dora oli akwagala. Like oba you inspire her in which way? She likes you very much, watches your show. And I'm going to meet this, I need to go with them. You will see her on TV. I get a pull up TV. I was checking. It's so cool about I put a Manya magic status. I got some, not very can chuka, Kubama, and okay. People. Kusaba kikulu sigamba kusekukulu njogeredde omuvubuka n'omuntu omukulu esala gyeffeko gyetwale nga kikulu gwesabira ku by'omwoyo n'ebintu ebikalu ulira gwe watunulamu nga faanana ayagala nsiba mu disco nkyanga n'ebiwala naye gwe watunulamu nga byaddala ennyimba zino muzijjawa nga muziwandikamu muwandika babiri muwandiko janzika mu mutwe gwazeyiyiza nyabo oba neddoola yaziwulira ziwedde weziba zikyali mu bigambo wano nga tekuli ndongo tasobola bitegera olima tujja dwogerako last because lupya oluliko but before you go to the music nasooka tegeera ono omulalu wamugjawo omulalu namugja mu WhatsApp group tonimba yali WhatsApp group ebyaddala walaba ekifaananyi tewazijjayo amatwale mu WhatsApp group kati nga mulimu akawala kalinayo ekifaananyi nakanyirira kana akawala ko wagwana namwe mugamba ebyaddala nga tuli mu WhatsApp group yali yaki WhatsApp group yambaga ya muyimbi yali ya muyimbi wa gospel ndaba akafaananyi ogenda ohitinga mu inbox nga banziramu nemumesenyiwa kati ng'omuyimbi kyali wange nnyo ono designer wangoye kati omu yali agenda okutungira mutunzi ngwezo yambala gwozo etungira Dora yali agenda kugira muyimbi mukolera outfit za video na omuyimbi nangamba yali tali wange nanga jangu omperekereko bagende bampime engoye wanene kati gyensanga omukulu ngamba jakantu kano nakagala dda sapupo kalaba kati mukama nakakulaga physically mugabo lyange pa enkagwako nemusamunyeganya sawe mga kyekiro kyekyo kuba sidiru teyali yange nga bapima omuyimbi mwattu nga kiggwa kati nga banyuka sawa late zaali sawa nga mukaaga gwekiro 7 mukulu nga alina okuddayo ewaabwe naffe tudde ewaffe kati wetwayawukana ng'enamba njinaku olwo nali nsubira tajja kunvuma nnyo yali andabyeko kati nga muweza kamisogi etuuse bulungi ngamba yes naye lwakuba kalwawo okuddibwamu ngamba yes kati kamesaji akaddako okumubuuliza katebe I love you. I love you. Amangwago. Do you have a boyfriend? Oli mulokole. Nyabo.
ate abalokole mwogera I love you mangu ddala bwe muto. Samubuuza I love you. Wangamba do you have a boyfriend? Njagala mmanyi oba gwe ngendo mmegana naye w'amaanyi musiyo sigwalina ebibuuzo byange. Nali njagala mmanyi oba gwe ngendo mmegana naye w'amaanyimuko oba tewali yagamba I don't have. Banziramu olowooza. Teyakuddamu. Did you have a boyfriend by that time? Emyezi emirala egyo. I used to be so busy. I wanted to work so much. But I think good morning, babe. How are you doing? I didn't have that time. Really? So when a person is busy, you have no time for love. Yali yeeraga yali akola ku TV. Ng'akola ku TV nze ng'ate nkola ku radio. Naye bamulaba nga bampulira buwulizi nga yeeragamuuko awo. Okay. And a couple baana bato and really balina ebintu bingi ebinyuma tugenda okuba nga tubayiga katugambye amusanga mu WhatsApp group and this is where they are now. Kansubira ebituufu omanyi ba comedians kati nabivuddemu kubitegeera. Dola mwesanga wa? Twesanga. Okwesanga twesanga ebyo. Okay, how did you get to connecting? Yes, connecting. Birthday yange yali natural too. That's how I was like, twasooka mu WhatsApp group odusiza omuntu. Connecting kambala kirabo. Nengamba kati wanongoze ebino ebyaffe ebyabawala bye tukola sibaddamu nengamba kangwe kona tekyalabika nga kiri mu serious nemugamba naninga ayinamu ku bisimbi namugamba yes nga 23 ngamba 20 nagamba yes nga mekanga 23 June nga birthday yadde bwe namugamba nga 25 nga manyi kati 20 nyajja bakivuddeko mugambe nkyamba birthday yange yajja n'obulabo naye nonno yaleeteramu wiki omanye ebirawo box 10 birawo byonna nga ya muntu omu enene eddako paka katona naye nga buli box gyogulawo mulimu later love later love later not bintu bizunguwaze love later era bannange eddala kituufu fendize naye twali twewandikiranga message nga tudda oluzungu olufu wayinza gamba me is it all a deal because of wine because of weya ebyo so those were the laters paka kabox akatono nga mulimu n'ebirabo nedda mukwano baluwa obikula baluwa nga mulimu n'obupapula bweyasa naye bambi mukwano wali mubi Swali mubi ama yali creativity olaba ebintu bya kizungu nyo ayitabirabangako yawe namuwiriza n'akaaba yina n'asiitaawo you were there ngo tuche you delivered bwe yali nawo bagamba omuntu omukoze eki naliwa n'akaaba mwana abe ndi omulumiza kyokka nga tears of voice. So how did you get to know mukyala wo? Biki bye walaba ebyakusikiriza okuba nti essaawa zino? How many years are we talking about now? Tuli mu 7. Myaka 7. Ng'okuuma ddoola omulalu. Nga tuyiriba mulalu ku mulalu nange simuweeza. So how did you get wamulabamu otya ebintu ebyenjawulo ng'omukyala ow'embavu nti asaana okuba mukyala wo? Bannange kayetegefu. Bye namulabamu kale si bye bingi ennyo ebiri. Temuli ama si ebingi ennyo ebiri awo. Twali nali I am a DJ. Okay. A music DJ. So by then I was a bit broke. Sina munyo kasente. So nga nina ebintu byenjagala byenegomba ba DJs abalala bye balina ngalo ba DJs abalina branded t-shirts kuliko MS DJ is somewhere nga kale nga ndaba yache ekyo bo beesiimye ng'abantu bafani bali bazambala nga njagala okukola t-shirts ngeza nga kasente tekayingira bulungi sente tekawera bulungi kati ng'omukulu mmuliramu nga ye mwana nyagadde nange okubeerako ne branded t-shirt ezo naye bamaza bbeeyi kati ng'omyaye gwe nabuuzaako yaŋŋamba we branded t-shirt ya mitwalo 3 wedde ate akasente sikayinamu bulungi mwattu naye nakivaako nemukimugaa nakivaako kumbe apiikinze ngera naye ayagala osigalawo ngeyesetingira nti wano kansigale naye lwali lumu mbandi awo nga bandeetedde branded t-shirt kuliko ne branded caps nga tomuwadde na sente nga simuwadde yadde dola weeteega musajja nentegula. But that was nice. So that inspired you olabamu omukyalo w'amagezi. Ebiseera ebyo nalinako kuba girlfriend naye nga
bonna ebintu osobola okyogerako we nagenda okola t-shirt sani bagambe nti nali sina mukyala we weren't dating You just we were friends. bad days, yeah. kati nemanya nga nti ngangamba waliwo statement egamba nti omukyalo ogwola azimba omwami we kati ndaba mufundi wano yajja n'omwiko omusenyu n'ateekayo buloka neŋŋamba ya kati we wano. This is where you are. Dora, you're a young girl and yanga okusalawo short girl. Okay, Dora, okusalawo at your age ku bulungi wano ogamba it's high time I settle for this guy kyakutwalira ki? Yankuula Wamukula nali nkola nga nyingiza sente nga ndi mu bulamu obuli simple fair young girl, yes. So one day I was like onanemeddeko gainaye asobola okumbeereramu singa mba nina obwetaavu newankubadde nkola kubanga omusajja yenna aba alina okufaayo okulabirira okwagala byonna bijjirako obuyambi support. So there is this day I wake up sina njagaza sente nengamba kamusabeyo sente bwenakuba nina sente zange nyingi zennamukamu ngenda okukuba essimu nga mugamba hala gyebaleko sente nga mutandisa courtship nemugamba osobola okunyamisayo emitwalo gye nalina okwogera sige naye nga neŋŋamba ebiri essimu neneesooza naye ngaebiri gyejjajja naŋŋamba kale nanzijako bwe yanzijako yampeereza abiri kati yampeereza abiri sina gye nalinga bisikesa nezitereka neŋŋamba ekitegeeza kijja faazi nanyiga bubi nentereka abijago oba nagakozesa ddi gabeerako ebbanga ppanvu era namugamba we nategeera nti ojja kusobola a girl out there can test a man gwe balinaye mu courtship through that. Banaye ngenda kikola mugambo omukikola buli musajja alina kiki waliwo gwosaba nanyiga nga tajja kuwa waliwo gwosaba ono nateekamu akanyanya nayongeramu endala waliwo gwosaba nga ajja kuwa amalazi kulangira emaaso kisinziira buli muntu yakulira waabwe. So maintaining this relationship for 7 years now, muise mubi kimukoze mutya kubanga you're maintaining this relationship 7 years down the road, you're all young. Tulaba abavubuka abato beekuba balwana myaka 2-3 nga bakitadde. Anti ntunulira gye tuyise siraba tuyise mu kkubo mubeere serious tulinya boda nina challenge enafuna ndowooza obandiveemu mba nno ntudde nga wali wajja sigenda mwogera limu bwe yajja yansanga maze okutegeka nga maze organizing ewaka bulungi nangamba naye kuba watumira bwoti asobola okwagala ng'oli naye wakaawa olwo mama wange andeese most people don't know this story. How did you get to start living with him? Mama yakuleetayo My mom and my dad nga bakooye ewaka Dora kubalwa n'abazadde wabalemu. Really? Yeah, they gave us a try and they told us if we can push kisobola okubaawo together. So your parents, you introduced them to him? Yes, they know him and they love him so much. Wow. So much. So ne bakuleetera omwami wo? Yes. So kati omukulu ng'angamba jjamu ennamba ye ng'angijjamu akulumbye ewuwo bwe namala okujjamu ennamba nangamba nkuleko ogenza nengenda mukulu nga mukazi musajja mukyala mukulu takijjukira ndi very sure takijjukira because right now ali proud of us. Ako ka challenge kali kanenemu kati ngagamba nti walk away omulekewo nangamba n'okungamba alina omuntu gw'amwagaliza muwanvuwanvu alina ebihipsi ate wali mutono mwawo yali mutono yali mutono ate baaneewuula kiki ekyakusikiriza Dora eriiso nga yali alina entalo n'abazimbi ebiseera ebyo amisaako landa kabina tekuli naye mubamba bonna n'olaba profile picture ku WhatsApp n'onoonya oyo abaana bakuba ebifaananyi babi nnyo era sibaagalira ddala. So when you met her physically, you know, we are taken by what you saw. First clear, nayenga just once over. You've really done a good job. Byangu byebiso. Manifesto yote bagitereza nayo mu video osobola okutereza.
So we are here. I'm trying to solve the challenges you guys have faced for 7 years. Challenges tizola. Yadora tujiwulidde olwo yamugamba nti you won't be together and this is where you esooka are. gye nasooka ofuna bya kisirumuko naye bya ddala. Nali sirinaamu nnyo kasente ebiseera ebyo nga sinakwatamuko ng'era ng'omuvubuka eyeeyawo omumanyi. Nali mbeera mu luumu emu kati ng'ate ono omwana wa Doni. Kale nga wa Doni muuko nga we balinamuuko kasente kati nga wensula kale siwe weeyagaza naye nga nze ndi contented. Kati muli ne nkomu akafaananyi nga nja kujja omwana wa bendi mu nju ey'akabi muleete mu kazigo kange kati ng'ate ndaba kaswaza kati ne muleeta ne mujjayo waabwe n'ajja kyasinga okunnumya omutima nga buli lunaku enkuba weetonnya zukka tukyuse emitwe ate zukka nga tukyuse kakinyiga kyanumiramuuko nebbanga nga omanyi tandise kyuka kati nga tukyusa omutwe ekitanda twali twakiseetinga nga we walungi wanyuma naye ng'enkuba weetonye tewanyuma nga mukyusa omutwe nga muteeka erijje muteeka ebigere ng'eno watoba kati lumu abakyaziza abagenzi baabwe bagenyi bewaka mikwano gye gizze gitudde enkuba gyeyava saamanya enkuba neeyiika nejjula mu nju bweti ngayita ku kisenge bweti amanyi okulukira nga tulinga abali ebweru amazzi ne gayiika nga mangi kapeti neetoba kale kwega buli kimu ekyali awo nekitoba empulira nga sikyasobola ne mugamba nayo manyi oba ogiro ddayooko ewammwe ndaba muswaza nga no tetusigenda kuddayo tugenda kukola fena tuyitewo era twayitawo kati biralamu balina businesses nyingi njagala kukomawo ne batunyonyere kati wano we bali bemaintaininga batajjukira buli obulamu bwe beesangamu bali tebalina nnyo they stood for one another ne batambula kati essaawa zino obulamu bulalamu mukama aba blessings ate balokole nenga togalamu ku bino ebintu sex before marriage balina omwana kati baŋŋambe they have a baby now kati omulemu tukomewo tovaawo.